Inside Story Uganda, real source of political updates. But they're about 50 of them now. I don't know what you want to say, Kwecho, but also tell me, what do you think kwalizati nga bwe twazirabye ku babaka ba parliament, but also n'obwa president mwakwatidde ekyomusanvu? Ekisooka sijja kukola comment kaluluko wa president kubanga tuli mu kunganya DR forms nsuubira the day after tomorrow tujja kuba mu position ebulire eggwanga ekifintu ensonga eriko obujulizi eyesimba nga tetuli mu byakukyamuukiriza. Naye we strongly believe nti abalonzi bokka bamanyi teri polling station mu Uganda olusani olutaafunye bululu waakiri busatu oba ku butaano. So bw'ogenda ku average ya bululu butaano kubanga omuntu afunye ataano awamu 10 awamu 6 awamu mbeka naye n'obwogenda ku average ya bululu butaano per polling station emitwalo in times the number of polling stations okirabira ddala nti ekitono ennyo twawadde mu bululu mitwalo 3 n'okwambuka. Ekitongole ekiremeddwa okutambuza ebikozesebwa mu kulonda mu biseera ekyakalukiwako ebyokulonda, ekitongole ekiremeddwa ekiresa obuuma nga tekimanyi kubukozesa, tojja kunima nti kisobola okuretrievinga DR forms nekitransmittinga results eggwanga lyonna. Waliwo some missing link somewhere, but tujja kunyonyola eggwanga ku kya performance yaffe, ekyo si issue. But nonetheless kyenjagala ojjukire tuli kibiina ekyakoweza emyezi 3 gyokka. So ekyo tujja kulaba bitunyonyola eggwanga nga tugize, but bwe tudda ku kyongamba okwetonda simanyi kyongamba kwetondera. Nakugamba lwakuba gwe oyagala nnyo okukoleza entalo buli ssaawa, but nakugamba nti entalo eziri mu opposition naddala mu kibiina ekya National Unity Platform, ekibiina ekiriidinga oludda oluvuganya gavumenti, zijja kutukostinga. Olwaleero nze natambudde eggwanga lyonna naddala naye okusinga mu Buganda. Wabadde otuuka mu kitundu kya Buganda nga Masaka, ngwe entalo eziri wakati w'aba DF ne NUP nga ziri waggulu nnyo za olutalo olulala lukutte nnyo akati okusinga oluli wakati wa NUP oba NRM mu bitundu bya Buganda byonna. Katunula wano mu kibuga Kampala, olutalo oluli ku bwa Lord Mayor luyina engeri gye lumalamu abawagizi ba opposition amaanyi mu kakaluko bwa president, oyigaane okkirize. Neera nenkugamba kungu, nenkugamba ezo entalo ojja kulaba nga turn-up y'abavoters yennyini esse. Tetwakomaawo kampeyini ya NUP nebaamu olu statements ezitali well measured, ate nga baali bakulira oludda oluvuganya gavumenti. N'osanga omuntu ng'akugamba ne bwe naafuna 90% nkimanyi byabakama tajja kunnangirira naye ng'akyogerera mu kampeyini. Kati abo boyongera abawagizi omaanyi kujja kulonda oba bagoba. That was a downturner. NUP ne NRM ne bateekawo katemba kalonde kakuume kabanje. NRM negamba kakuuma okusigala polling station tufa naawe. They ended up scaring away, hounding away. Ne bagoba abalonzi ne bagoba polling station. Nakugamba nti voter turn up ejja kukka tese. Nekugamba opposition egenda kuperforminga bubi than ye performance gye twakaba naye esingayo obubi okuva mu 1996. So njagala kutegeeza opposition amaanyi ameemanyi agabadde mu bibiina ebyobufuzi naddala ekibiina ekya National Unity Platform. Nsaba tukakanya amalala opposition tufune think tank, tufune tudde ku drawing board tuplanning. Naye okulwanagana okuli wakati wa opposition ne opposition ntunudde olwaleero e Masaka aba NUP abagamba nti bababbye akalulu nga tebalina obusungu tebabuyina na ku Museveni. President Museveni genda nga bawonoona ebifaananyi ng'obusungu babuyina ku Mpuuga na Bwanika, basanga ekifaananyi kya Mpuuga ne Bwanika bakijjayo ne bakikuba emiggo ne bakola kikati n'omulaba ng'oli obwongo muli ku Mpuuga na Bwanika ebusiro obu bali ku Segona n'omusango olinga ekifaananyi kya Segona yagana akikuulamu amaaso obusungu bumuta. Kakati olabira ddala nga muba muvudde ku mulamwa. I want to tell you, twalina Dr. Besigye, twalina ababaka abataali beefudisi mu Buganda, ne twamakinga sure nti entalo bwe zitezibaawo nga tugezaako kuzikendeeza. Ebusoga gy'obadde okoonako ekyabayambye Ebusoga
tewabaddeyo ntalo nnyo za kaadi nga zibadde mu Buganda ku ba incumbents. Olwaleero waliwo omukulu gwe mpulidde akoona Kawempe South. Kawempe South mwateekamu Roy abaddemu nga naye alina amaanyi. Honorable Nyanza nga naye alina abanuupu amwagira. Bonna bannuupu. Ate nga embiranye eringa mbiranye. Kulwanagana. So tebasobola, you see, temusobola kubeera bugabi bubiri nga mulwanira mu maaso g'empologoma n'eteri yako kamu oba mwina okubalya. So njagala kutegeeza kungu simanyi lwaki ngamba okwetonda. Nze nakugamba mu byobufuzi bye nsobola okulaba nga ntudde. Honorable Munyagwa bw'oba ompulira bulungi, yes, bino byonna obyogedde oga nti akalulu kabaddemu ebirumira bingi. Omu ku ba candidates Robert Kasibante yaddukidde dda mu kkooti ensukkulumu aga nti ayagala okulondebwa kwa candidate Museveni kubeere nga kuba overturned. Ogenda kumwegattako oba bw'okitadde wakkiriza? Sisobola kukkiriza, nkugambye ndi munnamateeka omutendeke kungu ate saagasomera mu Kindergarten University, amateeka nagasomera Makerere. Nyina ennaku ezimala okuteekayo petition. Nkugambye the day after tomorrow kwosenkya tujja kuba tusitadinze bulungi ki ekyatuuseewo. Neera wekineetaagisa ogenda mu mbuga z'amateeka tujja kugendayo. Kineetaagisa okuba tujja kukikola. Naye ffe tetwagala nnyo bintu byakukyamuukiriza. Twagala okuvaayo ne statement ngeri backed up with evidence, concrete evidence. Tetwagala nnyo bintu bukyamuukiriza abantu. Yes. Okay. Good. Tujja kuba tukuddira kansuke nkome wano mu studio. Honorable Rwamushana. Mbadde tulira kubamu ku banene wano abatasobodde kudda mu Parliament eye-12. Oyina abantu nga Honorable Mathias Mpuuga, oyina Bahati. Yes? Oyina Bahati. Oyina Ssemuju Ibrahim Nganda, oyina Abdu Katuntu, oyina Muwanga Kivumbi, oyina Bedi Bwanika, oyina Theodore Sekikubo, oyina Medad Lubega Segona, Asumani Basalirwa, oyina kuba ministers Beatrice Atimwanywa, oyina David Bahati, oyina Florence Namboze, oyina Frederick Ngobi, oyina Hamson Obua, Beta Mongi, Moriku Kaduchu, John Mulimba, Okero Riem n'abalala. What do you think is behind this? Abalonzi kiki batunuulidde nnyo mu kukola decisions kubamu ku bano? Katuntu teyakomyewo. Kati oyina okuba minisita ate nga minisita oli wa rural area ate nga minisitule gy'olimu nsava ng'osobola okudelivaringa. Ekyo bulaba n'abamu then osobola okubeera ne constituency okusukka terms 3. Because the constituency okubeera nayo okumala terms 2 oba musajja. More especially these constituencies that is semi-urban, because the income is small. 30 million shillings is an average of 1 million per day. Tosobola kukola mirimu gya government. Ofixing enguudo, ofixing amasomero, ofixing amalwaliro, running ambulance, okutuka. Now, population etunulira MP as the president. Kutunulira nga government. Oluguudo lwaffe lubi. So, Segona wo bajja gamba oluguudo oluva na teeto oluguudo olukutulaawo. Tolukoze. Ate bw'oba olukola ne luleeta enfuufu bagamba gwoleese enfuufu. Enfuufu etutta gw'olimu bakokola ki? You get. Then ate nobeera ne president agamba gwe MP tokola. Ndeese eddagala tolitunuulira, ndeese kino tokitunuulira. So abangi abakomawo okusinga nnyo cabinet ministers abasurviving terms ezisuka 3 ne bagenda mu yokuna are from the west system weina base y'amaanyi nnyo ng'olina okulwana nnyo oyitewo mu primaries
then okozesa infrastructure of the state. Kubanga nkyalebedde okutegera kyegini kyekyabadde kubanga look at this Mwami Rumushana. Olina Ssemujju Ibrahim Munganda. How many times? Ratings ezibadde zijja buli kaseera nga ziraga nti y'omu ku bakaba parliament abasinze okukola obulungi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. No, but how many times? You would wonder tugambe nti okulwawo kyekireesa obuzibu. Ssemujju Nganda akoze terms mmeka? 3. Very good. Katolaba oyina that fatigue. But ne bwoba nga tuvudde ku fatigue. Ssemujju Nganda teyaluzinze. Because ground yasigadde nga teyashiftinze kuva mu bawakanya Museveni okudda mu batawakanya Museveni. Still opposition. So it's still they are one and the same. Awabadde shift wa Mwanga Kivumbi. And why? Because nabo babadde betwalanga state, betwalanga government. Bobani. Bob, some of those areas. So bokola across board. Baokero liem ababadde more than 3 times. I think Chwana had served 3. 2. 3. Yeah. Yes, 3 no la yafuna resistance. Kati ebitundu ebimu ababadde basavinze 3 ng'olina okulwana nnyo okuyita one opposite. Okay. So why do you think they were that? But there is an interesting case gye tulina okutunulamu. Mbadde ntunulira mukulu Munyagwa. Maybe ajja okutuyamba. Oba kyalina security ya government. Gyabadde tambula nayo mu kalulu. So have they already withdrawn? Ajja tubu. Asobola okuddamu. But no, asobola okuddamu osobola okuzimba point yo. Katudde wali ewa Kyagulanyi where he is surrounded. Babadde bamuyinamu interest is surrounded atoloka ati. How does he escape from kuba ku security detail ye? Nomala olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu ng'olina interviews ne BBC but ogamba I'm somewhere in hiding, what you call a safe place, toli mu mikono ya security. Kati omusota bwe gumubojje. Gye yeekwese. But how can you have omuntu ayina okuba nga achallenginga akalulu nti yeekwese? Why are you in hiding? Threat egenda okukuta be babadde bakukuma mu kalulu. Where is the threat? Oba yeekengedde. That what? N'oyo Kivumbi gwe bakubidde abantu amasasi mu nyumba ye ali mu kuziika. Is in the open, is holding interviews. Outside. President gwayogeddeko. Kakati gwe, why are you in hiding? Ne Kawalya ayayiseemu tamanyi waali. Well, Honorable Kawalya. So, Candidate wo agamba ali mu hiding. Yeekwese ki? Nga sinaba kudda ku nsonga eyo. Waliwo ensonga gyewadde olese. Tandikira kweyo. Odde kweri. Waliwo ensonga gyewalese mu ddiiro. Njagala nsooke nange mbeeko kyenjogerako. Eyaba Naggwano. Abaludde mu paalamenti abatasobodde kuba nga bakomawo. Abalonzi bano bwe batulonda naddala ffe abaka ba paalamenti. Oludde Bunyaga nti it is opposition fighting opposition. Ebyo bibadde bijja bibeerawo. Ne Mwami Munyaga yennyini bwe yali afuuka omubaka wa paalamenti yajjayo opposition. One of the best members of parliament Kampala has ever had. Honorable Sebuli wa Mutumba. Era abamutu I think is our model. Because he had it all. Nego yajjayo. Bibize bibeerawo. So yaga atwerabire. Naye nze kyenda abalonzi bano batulonda nomali baba balina bye batusuubiramu ng'abakulembeze at the levels of parliament. Sijja kugamba nti baganda bafa abo tebalina kye bakoze. Of course they have worked. Basavinze batukulembedde bulungi nnyo era tulina bye tubayigirako. Naye njagala era to respecting the goodwill of the people of Uganda. Ngenda kuwa ekyokulabirako ndowooza nga ekyemasaka city. Nti bwembeera omukulembeze nyina okwewala okulenga double standards. Oli mubaka wa parliament oliwo NUP. Naye interest z'osavinga tezirelatinga na values za kibiina ky'olimu. Masaka City yogera ku abasatu omubaka parliament omukyala. Njogedde Masaka City, njogedde Masaka City. Kati ebyo byeddemu.
nga munnamawulire njogedde ku Masaka City era abaliyo bamanyi kati naawe otya sobola kubatya okugira ngo njagala tulaba atufune nkuwadde kyakulabirako anti nange ndi kuyamba atulaba yes because oyogera waliyo Mpuuga waliyo Abedi Bwanika ne Juliet Kakandi ngina kuwa kyakulabirako baali baffe b'NUP ne wabaawo ebizibu ebyagwawo omutego ne gubakwatirayo ffe mu values zaffe waliwo by'olina okukola okuddamu okureconsideringa ne bajeema ne bafuuka bamawaggali bannuwa ne bafuuka bazibu nnyo era campaign bagimazeeko nga bajerega Kyagulanyi bajerega NUP bakola buli kimu ne batuuka n'otulowoozesa nti e Masaka tekyali NUP kyengambye ekya double standards era bagenza okumaza ate si abo bokka kuba kati bwe ntunuliranga Honorable Katuntu abaddeyo very senior lawyer very good legislator nga niwaba atandise okwogera mu parliament awo toyagala amalirize naye era double standards still because nze ngenda okutegeera Katuntu ndooza nagendako mu by-election ye mu 2007 nga FDC naye kati gy'amalidde abaddewo namulabako ne kulaalemu nga bamwambaza t-shirt NRM abantu ababa bakulonda baggwamu amaanyi bwe bakulaba ng'otandise okweyisa bwotyo so twalabako n'abamu nga batandise n'okulowoozesa abantu nti be baleeta Kyagulanyi be bamuzimba yes bayinza okuba balina ettaffaali lye bamuteekako naye tebayinza kutuuka ku levu y'okulowooza nti bannayuganda kye baakola okusalawo kyali kikyamu Honorable Kawalya njagala tutuulire ekintu kino olina abakulembeze b'ekibiina olina Secretary General Honorable muganda wange Lewis Lubongo yawangudde oyo yagenze wulira teyawangudde olina Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi yawanguddwa lindako olina amyuka Secretary General Aisha Kabanda mye olina akulira ensonga z'ebweru mu kibiina muganda wange Fred Nyanzi Sentamu teyawangudde olina Frank Kabuye akulira abavubuka mu kibiina yagenze olina amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Wayusa Mufumbiro akalulu kanganye kino kibalaga kinga ekibiina ky'ebyobufuzi that the cream of the party could not make it. Kati njala kubulira amazima bulukungu bino mbyogera wano oyiye nalowooza nti byenjogera si bituufu nti wabaddewo effujjo n'ekiwamba bululu ekibba bululu mu kalulu kano ketuvuddemu antwale mu kooti abo abantu bonna boomenya babadde bawangudde akakunga tebakabbi babadde bawangudde akakunga gwe walangirira okuwangula kwange saagala olowoozese bannayuganda nti olw'okuba nawangudde nti akalulu tekabbiddwa waliwo bannaffe be banyigiriza kye wakoze bo kye bataakoze siina kye nakoze kyenyinza kwenyumirizaamu nti nakoze kino ekyo saagala nkulimbe naye ate era mu mateeka nabule siina na kyenyina kukola lwaki tabadde ku magezi nti amagezi gatya nti eno nakoze bwe nti namwe mukole mukulukungu nakugambye actually wano ku media ku NBS omuntu gwe yabaddeyo yabadde Shamim kuba gwe n'abakooza kati njala kwanguyiriza Shamimu n'abakooza yabadde kololo yabadde ageza kukapuchalinga proceedings nezabaddewo njagala atugireyo video neunalona kulwancha obaddi muzira mulabe ebyabadde kololo si kololo okane walala naye mbadde tubadde tukyali ku mulamwa guli kubanga kati ojja kundivertinga nti waliwo abanene n'ebirala ozitira obudde tompadde mukisa kinkoze bibi but it's okay kubanga nyina issues zange endala tompadde mukisa gwe kenyini okoze interjection kati okimaliriza tubadde ku nsonga y'abanaggwano temugibuzaabuza kubanga bo bennyini kyekizibu abamu ebigambo byabwe ebyokulowooza nti abantu nti bw'oba toli mu gurupu yaabwe oli namba lujega beyabaletedde ebizibu ebyogamba nti toyinza kundeetera muntu namba lujega naye nga goyita namba lujega alo yamulamba kyemanya ategedde kubanga era ebimu badde babyogerera wano naye ensonga endala era ebimu ku bitulwanya ne ku nsonga endala ebimu ku bitulwanya
Mwami Museveni okulaba nti ate obuyinza bw'eggwanga lino is overstay. Kulwawo. Era Lwamushana oyo akyogeddeko. Lwamushana akyogeddeko. Nti bw'olwawo otuuka ekiseera nga tokyalina kipya ky'ogamba abantu. Kati baganda bafe abo baatuuse ekiseera ng'abantu tebakyalina kye babasuubiramu. Kyova ne bagamba katukole replacements. Are you running for third term? Time will tell. Tolaba. Time will tell. Era nange bwe kiriba kintuuseeko balijja ne banteesaako. Naye nkugambye time will tell kunze. Honorable ngenda kuwakaddeko katusibule Honorable Munyagwa. Honorable Mubarak Munyagwa, eddakiika zobbiri njagala ozikozesa okuwumbawumba ku nsonga ne future y'opposition okusinziira ku alizaati bwe twazirabye ku saidi zonna. Mwami Kyagulanyi Yasseru yali wa 2.3 ku buli 100 katwogera ku bitundu 2.4 ku buli 100. Olaba NRM yeyongedde okusensera Busoga ne Buganda n'ewalala gyezewangula. What does that mean eri future ya opposition ne NRM? Kyannaku nnyo nti mpuliriza muganda nga Rebecca Kawalya ne tulabika nga opposition tetulina kye tufunyemu kyakuyiga. Bw'owulira ebigambo byayogera agamba abatali saidi agamba babawangudde lwa overstay. Ate bwatuuka ku Honorable Mwanga naye abadde overstayinze ate n'agamba oyo yawangudde bamubbye. Abali saidi baabo bababbye baadde bawangudde. Abali saidi eribo tebababbye bawanguddwa. Owulirira ddala n'obusungu bwakyayogeza olanga opposition enjawukana zikyali nnyingi. Enjogera eyo yali naliko ne Honorable Tamaguzi ku TVM nga mugamba ku ky'okusiizinga fire mu opposition baleme kweyisa mbisi kijja kutukostinga n'agamba nze wange ndi safe abeesiimi beekaasa ng'ombe manyawa namulabye the other day ng'akaaba kankunnyonnyole ekkungu kino nkikuddamu ojja kukiraba ne abo bennyini abagamba abawangudde bwe bateddeko ne tubasigala mu kunenneŋŋana opposition 231 kijja kuba mboozi ndala. Nenze ngamba bandyekutte kitole abali mu parliament naffe abali ebweru ne twekwata kitole ne tulwanirira reforms ne tulwanirira okwegatta ku opposition. Kale tukwenza nnyo Honorable Munyagwa. Yes, Honorable Nakawuki. Bambi, I want to thank Mwami Munyagwa, Honorable Munyagwa, olw'engeri gy'ahandolinga mu politics we eri mature ate ayogera ali very composed. Talina busungu. Waliwo ekintu kye notinze nnyo ku opposition yaffe. All along nali mmanyi nti opposition erina common agenda. Ng'era ndowooza nti agenda eyo gye balina yakuggyako President Museveni boolyawo ne NRM. Naye bwe ntunuulidde the chronology of events mu opposition. Njisanze ekyo si kyekigendererwa. Ekigendererwa kya buli omu kulya akawogo, buli omu kwekkusa ng'omuntu, buli kibiina kuzimba kulaga mawagali. It really hurts me. Waliwo munnabyabufuzi omu eyannumye ennyo ng'agudde akalulu kano. Yabadde Ssemujju Nganda. Kubanga mbadde mpuliriza debates ze ng'omulaba abeera objective and very knowledgeable. Naye ekisinga okunsesa nti eyakubye Ssemujju si wa NRM, wa opposition. Honorable George Muse. Yes, nti opposition teyalabye nti Ssemujju Nganda is a valuable resource to the opposition. Nti alina kyagattako. Baleeta omuntu nga balaga nti Ssemujju Nganda mufunyo tasaanye kubeera mubaka ne bamuteekako era ye n'amwewangulira. Nti bwe ntulira ba opposition leaders abalala abakubiddwa ba Honorable Mpuuga, Honorable Abedi Bwanika, Juliet Kakande, bonna opposition ye yabeekubidde. Era tebaatagetinze nnyo babaka ba NRM, baadde batagetinga babaka aba opposition. Senga opposition yali erina common agenda nti omulabe waffe yaani nti NRM nga gwe bateekako, muno gwe balaba agattako value ku opposition, bamusparinga ne bagenda ne banoonya constituencies endala. Awo twanditegedde nti really balina agenda. Naye kati ffenna tukitegedde. Mpamu second honorables je. Well, atulaba ko barometer twagala genda kwa from mobile, but abamu ku basindisa obubaka waliwo n'omukyala wamuyita Nakuya Aida agambye lwaki Kawalya takulemberamu banne ne bakabanja takyakkiririza mukulembeze we yafuuka wa double standard
aga Namuga, Lubongoya, Kabanda, Kivumbi, Waiswa, Kabiye, etc. But is Kawa really nope, or is looking for an exit plan? Ye aida nakuya nagambo nibukali webali kutesa bulungi naga good evening Kungu. I would like to be educated on the maximum number of voters allowed on each polling station and how come in some polling stations the number of votes casted were more than the real number of voters in such a polling station. Chitengeja Alan. Then Navala, keep the conversation to cause